Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo gwe eyakatweyungako tuli mu programu Ekitiibwa Kya Buganda ennaku tubulayo mbale kuba nga tutuuka ku mifuga ga Uganda naye tutunuulira emyaka gino 55 Uganda ezze etambula etya Buganda yo eri kuki katweyongereyo nga tusinzira wennyini we twakomye 72 gwennyini Amini agamba abayindi enze mbali nzaaki abagobi yabo ennaku 9 awo nno ataddewo olutalo lw'ebyenfuna economic war weewaawo Amini yali akoze bulungi okugamba nti ebintu kabijje mu mikono gy'abali abidze mu bannayuganda naye kwe bagamba oli wagamba nti kola ekintu ekituufu mu ngeri entuufu mu budde obutuufu n'omuntu omutuufu ye yakikola nga kituufu naye ate si n'omuntu omutuufu kubanga munnayuganda yali tasomeseddwa tamanyi omuntu yenna kisaana omusomese fe wano waliwo kolopingi awo kibiina naye bwe wagenda ng'ogenda nti ogenda butandisi kugamba nti bakuweyo looni nga wamala kusomesa ennaku nga 3 sente zireke kufaako kati Amini yagoba bugobi bannayuganda nga abikwata nga abibawa buli kise yabangamu kumanyi ku mulembe gwa Amini ebisanyizo byali ebyo bw'abaako n'ekimu oli bulungi bw'abaako n'ebibiri oli bulungi nnyo bw'abaako n'ebisatu gwe ng'omaze kasa wabanga omukakwa munubbi omuyisiraamu oba omujaasi wabanga omaze era ku olwo ng'abantu basaba nga babawa maduuka bagamba nga Buganda nti gonditwala nti gonditwala ye bwe wabanga n'ebisanyizo ebyo ebisatu ku mulembe ogwo ng'ojja kwogera bulungi tugutambuddemu bwe gutyo abayindi bagenze naye owulirayo abalala bakugamba nti ate Amini yali mulungi nnyo teyaliwo ku mulembe gwa Amini omulembe gwa Amini gwe gwaleetera ddala omuntu okubeera nti tokyatya nakulaba mulambo tiweesisiwale oli bagamba kati ngamu abataaliwo omulembe gwali bulungi nnyo ye gwali mulungi kubanga yatuddiza nti enfuna fe tubyekoleremu naye ate oli okuwaako ekimu ng'ate ebisinga naddala ekirabo eky'obulamu nga kyekisinga nobeera ng'obulamu bw'omunnayuganda buli kiseera butambulira mu kufa okukuzaako emabega katono wadde era tukyali mu gwa Amini naye mu 71 Amini yakolerayo abaganda akabasanyusa ndowooza abamu kyava bagaa nti Amini yali mulungi nga 31 Maachi 1971 yazza enjolo ey'omwagalwa w'abangi eyamuteesa Katwebazanini baba mwezi bizungu yakola okumakenya tulipaako nsiito wanyakalika muteese kukiira ku mawanga kyatuluma abantu naye muteese kukiika ku mawanga n'abanga omukakasi kyaluma bonna balimu amabidu y'omulanyolwa naye okuzza enjole ya muteesa ku butaka dada otuwanya nakikinsa kiri makiro bajjajja tebeebaka Amini bali nnyo munnaffe Amini bali nnyo tolusi emizinga 9 mwena gy'okulira ddasa omwagalwa watuula bibitiibwa bya muteesa bye yalina kwesigono waziika muteesa mu bitiibwa ebyo ebimusaanira ani yaziikanga muteesa kweki byonna gyekoma okuziika muteesa mu bitiibwa ebyo byonna ebiggumu watwazanga obwo bwererejja n'ebigambo ebyetone yaddira ebitiibwa mu bulamu ne mu kufa muteesa omwagalwa omutabaazi lukuba yamanyibwa amawanga gonna byegakoma yali wa Buganda wa Uganda wansi yonna wamu abanga omuziranirani gwemuteesa abaganda ne bafuba nnyo okulaba nti bamatiza Amini ono Saabasajja
olw'omulangira Mutebi akola emikolo egikolebwa kubika akabugo yali abitya ate ne Amini yali abitya naye twalina yali katikkiro mu kiseera ekyo yali katikkiro wa Ssekabaka Nkanje yafuba nnyo ne bateesa ne agamba okale ne bakola ki bakola emikolo kati ate awe ennaku ezaddako yatuuza olukiiko lw'abataka abeebuuzeeko abakema awulire abeebuuzeeko nkoze ntya bamusaba ebintu bisatu tusaba ettaka lyaffe litudizibwe twagala enfuga yaffe ya Federo eddewo twagala kabaka waffe akole ki akomewo kabaka atandika okulamula nga bw'otukoledde kino naffe tukusaba ebyo ng'Amini agamba nzire bano mbawe nedda nedda ssebo tya kati bwe baamala okulaba nga ayagala nnyo era naye okwali baddenga okuguguba ne baga nti ono nga bw'abisse akabugo kati ye Saabataka kati bo kye baali bakweseemu nga ye takisobola kukitegeera nti Saabataka butereevu abakabaka ti yeewuuyo Mutebi omwana wa Muteesa ayi Saabataka yegwe yatambula mpola bw'ati ng'ajjudde ekitiibwa ayi Saabataka yoyo bwekagendanga n'ebigambo ebirala awo ebyaddako awo 78 balutandiseeko olutalo luzze 78 luzze gawanye luzze gawanye kakati ekyavaamu bagamba tukoze tutya kuba kati jjukira nti olwo Obote yagamba nti ye yategeka ennumba 9 olwo lw'ekkumi era kwe yajjira ng'agamba nkoze ntya ng'atuuza abannayuganda bonna bali ebweru bonna ng'abayita ng'abatuuza Obote ng'abayita ng'abatuuza ng'abagamba tukole ebibiina eby'enjawulo planning ali Tanzania nga batuula nga bagamba gondi nga bagamba naye eti olutalo luno genda kuyitawo nti lugenda kuyita Masaka tuyiseewo tutya tunayitawo ddala nti nga bateekako Professor Yusufu Kironde-Lule tikati gwoba obeeranga ki baali bwe banaawulira bajja kuba nga batukkiriza okuyitawo bwekasaba naawulira nti Muganda nga bakulembeza Lule ng'abagamba bayi mukkakane nga zivuga mukkakane Masaka bakube bayiseemu wano olwawulira nti Lule yajja nti bawano nga nkwaniriza wano bayita bamenya mujenje kkalu nga bagenda bawamba baba bamaze okuwamba olwo bawamba awo olw'Amini aliwa ali kuki olw'Amini bamukuba emisinde era mu Uganda eno eyeefuga mu mirembe gye tuzze tufuna Pulezidenti Amini yennyini ng'amaze okwewa ebitiibwa byawo manye yabyetimbanga 76 awo gambye nze Fred Maso Idi Amin Dada VC DSO MC CBE Conk of British Empire VC Victoria Cross DSO Distinguished Service Order ebitiibwa ebyo ng'abyewadde kati bwe bamala okumunyweza mu 79 bazze Masaka yonna bavuddeyo bazze bagenda kutuuka kuwamba Kampala Amini ye yakeeranga ku radio n'atugamba nti abaye mbabuulire nti abasajja nabazizzaayo era nakutte n'emmotoka yange nentuuka ne Masaka nga kiri bulungi wonna kiri mulaala butuuka ekiro olwo batugamba obaye baali bataddewo ka radio ako batugamba ka radio kwaliko kakoza olukuba mayo kakoza kakuba n'abalala abo titemugeza ti ffe mujja kufiira bwerere tuli Kamengo ng'ate ddala kyekituufu baatuuse Kamengo olwo Amini addidde transmitter yake ya Radio Uganda agijjeemu agenda nayo mu mmotoka ali Jinja kyokka abagamba ti nze ndi mu Kampala mbalinze ate abasajja nabagobye edda ne mbazaayo ne ntuuka ne Masaka yatuuka kutuuka ku nsalo ya Uganda kuba yakwata ebusia yatuuka kutuuka ku nsalo ya Uganda ng'akyagamba wendi ndi mu Kampala wendi bajja kunsanga
ntuse mwenda okubakubira njogera nga teyawukanako naye Saddam we yagamba nga bajja kukuga mu musayi gwabwe eyo ye Uganda eno eyefuga bawambye amini bataddeko Professor Yusufu Kironderule bamala omuteekakaawo olwo bawamba 11 April 1979 kyazijjukira bulungi kakati nze era nali mukalukalu amini olwaddukiddewa olwo agenze mu Saudi Arabia yaddukira ddala Sudani Saudi Arabia gye yagenda era amini mulimu ebimu bye yayogeranga bye yatuukiriza kuba yagamba nze ne bali mpamba sigenda kuddayo kubonyaabonya Uganda ng'obbo tebwabadde akola nga jjaji aleeta abayeekera babatte sigenda kukikola Uganda nsi yange njagala teyadda ye n'abeera ddala eyo olwo kakati nze era nali mukalukalu abajasi nabatukangako emubende ne mbabuuza amujambo hatujambo naye ddala abange ti ddala ani alwana ani ddala ajja okubeera president wano ddala omutuufu nga banga nti Obote nabaga nti kisoboka Obote nga batugamba nti mumanyi sente ezalwana eyaziteekamu ti Obote nganze nkiwulirira ddala ng'ekirooto ekintu bakireeta bakipanze kakati ye Professor Rule bwe yatuuka wano n'agamba kasita naaba nina obuyinza nja kusala amagezi agakola ki agaganirayo Obote era ye bwajja yasala mangu amagezi mu olukiiko baali baluyita UNLCC Uganda National Liberation Consultative Council olukiiko olwo bwe lutuula ne lubagawo mangu kwegamba eteri constitution mpandiike oba y'abannayuganda yonna n'agamba tujja kufugirwa Uganda eno okujja kukwata obulungi tugifugire mu federal states naye nga ziri nnya bunya tubeerewo ne northern region tubeerewo eastern region western region ne southern wanetwala Buganda Lule bwe yali akipanze kakati bano abajjirako bano bakino ito joko abajja ne Museveni abajja balwana babalwana ba Museveni Museveni yaliko yalina ekibiina ekiki ekyabalwanyi lindako kakati mukuve Tanzania ku bantu abajja okulwanyisa Amini ne Museveni yaliko taata era mbuye batugamba yakuba nnyo mbalala yakuba mbu enkambi y'embalala yonna agiseeteza yali aduumira tera bwe yatuukawo ne kimuyisa bubi yali omu kuba akulembera olutalo baalina ebibinja naye ng'alinawo ekiki yali akituumye Fronasa kakati bajja eno beegattira mu minvuuli eya Uganda National Liberation Front kulemberwa Professor Yusufu Kironderule nga Lule abagamba tusooke tusale mu Uganda eno ebitundu 4 tubeere ne states ezennya federal states ezennya kwe tuba tutandika okutambulira nga bano bamulaba agamba kantandika okutendeka amagye awandiisa abavubuka bagenze Lule bagenze nga ye kyaliko abagamba nti bano bwe banaddayo abazze nga abanunuzi abavudde Tanzania eggye Tanzania TPDF Tanzania People's Defence Force bwe banaddayo tujja kusigala nga tetulina Uganda Buganda byonna byaffe gw'omuto n'omukulu kabe mukadde kikakatako okumanya ebyafaayo by'ensi yo gezaako okubinoonya wa gye biri oba ojja kumanya wa Uganda gyevudde ate omanye Uganda wa gyegenda buli omu gyali mumagaliza mirembe Ssaabasajja Kabaka wangaala